Nandala Mafabi ayingidde districti ya Obongi nga yeyambise ekidyeri kimala Universal Obongi okusala omugga Kiyira okuva mu districti ye Adjumani gye yabadde olunaku olw'eggulo ng'atuukidde ku lukalu olumanyiddwa nga Godown. Nandala awerekeddwako abantu bano ababadde ku maato gano agabadde geebongera ku mugga guno Kiyira era n'atuuka ku lukalu wakati mu kusaakaanya. Ku lukalu luno lwa Godown, Nandala yaniriziddwa abantu abadde bakulembeddwa mu bandi eno Serumbeete emanyiddwa nga Fish Eagle Blast Band, bw'atyo n'ayingira districti eno ey'Obongi mu maanyi. Wano wabaddewo n'abakyala abadde baneekaanekanye mu ngoye ezifaanagana akabonero akooleka nti enteekateeka eno baabadde bagyetegekedde bulungi. Ebbugumu lyeyongedde mu kifo kino ng'abatunda ebyokulya beetawulanga Namutala omunyageko ente ng'ebyennyanja oluggyibwa mu mazzi biggukira mu kalaayi anti nga n'ababirinza okubirya bali bulindaala. Wano Nandala obuddakiika amazeewo butono n'ayolekera ku Linyonga Boma Grounds okulira n'ekitebe ekikulu ekya disitulikiti eno wakubye olukuŋŋaana olusookedde ddala mu disitulikiti eno. Ng'ayogerako eri abantu bano, Nandala Mafabi alangidde abamu ku babaka ba Paalamenti abatatuusa nsonga z'abalonzi baabwe mu Paalamenti ebiseera ebisinga ne babimala mu kantini ya Paalamenti okulya n'okunywa. So majority of the MPs you send, instead of going to work for you, they canteen eating food, and one of them was your former this current MP. Nandala bano abasuubizza okuddamu okuyitimusa obulimi bwa ppamba ne muwogo mu kitundu kino okusobola okwettakkuluzaako obwavu. And the cotton is a cash crop. Where is now your cash crop? So now that's why we come back to say it is enough is enough. We need our people to have a cash from their crops. Nandala alabudde abantu bano obutagezaako okukola nsobi okulonda Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okukulembera Uganda bwe baba nga baagala Uganda etebenkedde ate ng'ekulaakulana. He wants to just put a cloth on your eyes. Oh, entandikwa. Bona bagagawale. Prosperity for all. Operation for youth. Operation wealth creation. PDM. When he's doing that, he's helping those guys over you as theirs to come and steal from you. Abamu ku bantu mu kitundu kino batubuulidde nti batawaanyizibwa olw'ebbula ly'amasannyalaze nga basinga beeyambisa amaanyi ga njuba sola kyokka ng'embeera y'obudde bw'etabuka ebiseera ebisinga babimala mu kibululu. How many years will it take NRM government to bring power here in Obongi? How many years will it take government of the Republic of Uganda headed by the President Museveni to bring power to connect us to the national grid? With district local government, we are lacking. We are using solar panel, which is sorted when it comes to the weather. It is a time for rain. Kati olunaku olw'enkya Nandala Mafabi agenda mu disitulikiti ey'Eyumbe ne Madiokol okwongera okusaggula obululu obunaamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Moyo.